This is from Pantilla in the danger. Mwasuze mutya abalungi abagalwa abampuliriza mbanirizaako ku FFJ the news anchor kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyeekuumirako ennaku z'omwezi ziri 24 olunaku lwa 5 omwezi gwa 9 eddakiika eno yennyini mpise n'amawulire ga nnaku era nga waliwo munnayuganda eyayokeddwa mu ggwanga erya Buyindi wabula nga gyategerekeseko erinnya limu lyokka lya Aisha. Okusinziira ku story gye nfunye ku mboozi eno kigambibwa nti mwana muwala ono yalinga akola ensimbi n'azisindika mu ggwanga lya Uganda era ng'aziweereza ab'enganda ze wabula nti yakola okunoonyereza era bw'atyo n'akizuula nti ab'enganda ze baalya ssente ze. Oluvannyuma lw'okutegeera amawulire ago yagenda mu maaso okubanga ategeeza mikwano gye nti singa mbanga nvudde mu bulamu bw'ensi eno munjokyanga oba mugambanga bekikwatako ne banjokyanga wabula temunzizangayo waka ab'ewaka saagala bakole kye bandabeko era bwe batyo mikwano gye bakoze ekyo kyennyini kye yabasaba olwavudde mu bulamu bw'ensi eno bagenze mu maaso okubanga ate bagamba awo bekikwatako nti omubiri gwe bagwoke era kyekyakoleddwa. Aisha umula mirembe nonya himu bira chenda gundi ebiwowola kiwowola kikyo kikyo kisigaddewo abayindi batusingako netukumula mirembe oti obiwala amamukwano omuntu omunene bwati yoyo bannaye tuvuddeyo yoyo abaagala ebibiki mujja kujja wano naye nga bagenda bitereka garanti batuwaya myaka 10 nange empapula zonna tujja bikwasaganya byonna tujja biteekako embasi empapula tujja ziteekako embasi yoyo Aisha wammwe yoyo toniera wange Aisha huyo Aisha huyo enda chicho mama Kitalo nnyo kitalo ddala yeyo enkola ekolebwa nnyo mu ggwanga erya Buyindi so nga ate waliwo omuvubuka eyagombeddwamu obwala era ng'ono yategerekeseko oluvannyuma lw'okubanga y'omu ku abo abenyigira mu bikolwa eby'okutta abantu oba okutugumbula abantu wabula ng'ate ono teyeegaanye emisango gye yagenze mu maaso okuttotola butya bwe babatta nawa gye babattira. Wakata bameka? Wagwa wenyigide mu bameka be wakati wenyigide mu mwa mwato wa wano wao tandika kuchobana chenkoko oyomu nono okugazi be manyira bibiri nako wakata ngatababiri ne mutababiri okugazi mwa mutirawo okugazi twa mutirawo ngakukondi bikoraba parko buyimba ndoza bwa government bwa council ewo ono ngovote bochera konja kugazi we bochera konja teno kwa kakayumba kaliyo vochera gonja ngolinga dere wa accident maiti eyo twagira bo batetugira banga omulambo twaguja tetunagulabo
ebiseera mbali watefunga omwezi nga tugenze omulambo tugusangayo nze kumusanga gwavunda ne gugwawo ngawakumenya gwavunda ne gugwayo kuba mwamusuula mu kiwonko mwamala omutta mwamulekawo kumenya wamukuba enyondo mmeka watugamutuge bamukwata otya nanti atya oyo ekitegezo yimayi ogw'omulambo tetunagulaba ate buwunga bamutta batya bagamba bamuse bati meka awo eggwanga lyaffe we lituuse so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Allan Ssewanyana ebibya si birungi okusinziira ku mawulire agatuweereddwa omukulu amanyiddwa nga Erias Lukwago Lord Mayor avuddeyo bw'atyo n'alutegeeza nti amangu ddala ng'omukulu ono yakateebwa olunaku olw'eggulo okuva mu kkomera ekigo abasajja ababadde n'emmundu bagenze maaso okubanga ate bamuwamba ne bamuteeka mu mmotoka kika kya drone era nga bamubuzizaawo ne gye buli eno gyali tamanyi oba tetumanyi jjukira nti ababiri bano bakwatibwa n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya ne batwalibwa mu kkomera ekigo era nga babadde bawozesebwa mu kkooti enkulu e Masaka ku misango egigambibwa okuba nti benyigira mu kitta abantu e Masaka ko wamu n'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okubeera abatujju era nga bano baali baweebwa bondi oba nga baali bakkirizibwa okubanga bateebwa ku kakalu buli omu kaabukadde 20 obwe Uganda embeera awo bwetyo bwefaananye ku nsonga zino zennyini ezakitta bantu ekigenda mu maaso mu bitundu eby'e Masaka n'eggwanga okutwaliza wamu ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Uganda amanyiddwa nga Jeno Kahinda Otafire yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga ate asekerera bannamasaka n'abategeeza nti balonda bubi okwo kwe kubagattirako okubanga abagamba nti kabakirabe ekyabalondesa ekibiina kya NUP okwo nno yagenze mu maaso okwongerezaako okukudaalira ababaka ba palamenti abagwa mu kibiina kya NUP n'abagamba nti bagende maaso okubanga bakozesa obukodyo obwo obwabaleeta mu buyinza oba obwabawanguza akalulu babukozesa okubanga balwanyisa embeera ey'ebijambiya egenda mu maaso mu ggwanga. Embeera eno yaviiriddeko okubanga yeetwala bubi nnyo n'ababaka aba palamenti abamu ku abo abatuula ku kakiiko ak'ebyokwerinda bw'atyo ye bwe yakikoze simanyi gwe olowooza ki oba oyogera ki kunjo ku nteesa yeeyo gy'agamba nti bannamasaka balonda bubi so nga ate bo abavuzi ba bodaboda kyabajjutuse dda jjukira nti olunaku olw'okwosegulo omukulu yavaayo n'ayogerako eri eggwanga n'abategeeza nti balina okubanga baddamu ne bakola naye nga bodaboda ezo zonna ezaakwatibwa mu biseera ebya kafyo bannyinizo basaze babeere nga bagenda ku poliisi gye bazikwatira bazigyeyo era nga bano bagenze n'ebiwandiiko ebizoogerako bagyeyo bodaboda zaabwe wabula enviiri zabawedde ku mutwe we batuuseeyo nga poliisi bagamba ntya buli ayagala boda ye wano okugitwala alina okuba nga ate munange asasulayo ekyoja mu miro asasule kasimbi siza kutwalira bwereere bwe bati ne bagenda maaso okubanga ate beewuunaganya ebbanga lye bamaze nga tebakola boda zaabwe zikwatiddwa kati ate n'okuzijjayo babagamba nti bagende maaso okubanga ate batala afya embeera bwetyo bwefaananye mu ggwanga lya Uganda naye nga nange bwentyo bwesobodde okubanga ate nkuweereza kansabe mu ngoyo atakuumira mpeera kunkuumire olunaku oluyitemu bulungi ate gwe atalina maanyi naawe agakuwa osobola okubanga okwasaganya emirimu gyo sigadde nze Fijeda News ankanga bulijjo kansabe mu ngo akunkuumire mbeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi.